Ita South Police. Mu South Police mwe bavuka mwe njagala okusinga okuliza kuba bagenda basiba. Mu South Police tovunaanibwa musango goziza. Nenkutebereza butebereza nti Kano Kizza Besigye ojja kuntawanya mu kalulu nenkuteeka mu kkomera. Nolwekyo njagala mbeere begendereza. Era nkakasa ne mukulu Bobi Wine abakoze bulungi abagamba mwekuume mukole eki mukakkane. Nolwekyo mu South Police olutalo lwonna ne mu struggle olwano oli muki oli mulamu. Nolwekyo njagala mukakkane mwewale okugwa mu katego ka South Police. Ekigambo ekirala ekinene ennyo nze kyendaba olwaleero akatego ke bagenda batega tujita shock doctrine. Mu shock doctrine era njiraba ezze ng'omukulembeze nino balabula naddala mu abavubuka ekola bweti egamba nti enkyukakyuka ey'omuggundu ebeerawo ng'akatyabaga akapaatiike oba akannamaddala weekali mu katyabaga akapaatiike nkukuteekakawo pisito nenkukwata nenkugalira mu katyabaga akapaatiike nengera nti toteekeddwa kuba bweru Kano Kizza Besigye ojja kuntawanya nenkubako kyenkugijika nenkutereka ngezesa bugezesa. Ekyokusatu kyemuba mugenderera nga tuyingira entabaalo zino era nga muzinywerera bakiyita 0% doctrine. 1% doctrine egamba bweti nti bwenteebereza nti akatyabaga akayinza okubaawo galina omukisa gumu 1% nvayo n'amaanyi ga 100% okukuba okusaanyaawo bubeera bwenkanya obwo ate bwenkanya naye kaakati byonna bino mbibasomesa kubanga temulina gye mugenda bijja okuyimirira. Bangi tulina ebirowoozo n'amagezi n'obumalirivu obuyandiyambye okukyusa eggwanga lino naye bangi batidde. Naye bw'obanga osazeewo n'omalirira n'ovaayo mu kiseera ekifaanagana bwe kiti nja kusaba abantu bano aba Busiro South nga tumanyi bulungi ebizibu byonna bye tuzze tuyitamu n'okusoomozebwa kwe tuyina n'ebyo byenkoonyeeko n'ebyo bisobodde kukoonako olw'obudde si wafu mutuufu atuuse ku ddaala erikulembera ki abantu. Nkwebaza okumpita wano kyuse naye mukyuse nga musaayo abakulembeze abatuufu abatuuse ku ddaala erikulembera abantu. Basebo tubagamba ebigambo bino abamu tufunye omukisa nga ngenda okumaliriza. Obuwagizi n'amagezi nwane n'abasajja nsula kuno okwembeera mumpa obuyinza amaanyi n'obusobozi nwane n'abaki ekyomukisa bulungi ndi wali kulina ekkubo lyennyini gwe kyanga ontemyeko butemye nti abafere baabano tufaafaagane nabo. Tuteekwa okusala amagezi baganda bange okwegatta bwe tuti ng'ekitole twerwaneko naye tuli bubi. Ebingi sijja biddamu naye kansooka embalaga y'ebintu nga 3 byokka ate nga bikulu nnyo. Nasanga constituency eno ngeri tuyitayo Ssaabaddu Katabi Gombolola nengifuula town council. Okubala nagifuula town council tewali yadde siringi 10 eky'omusolo ekiva e Katabi ogende wakisoba mu Uganda. Zisigala awo kyova olaba batuuse ku ddaala ery'okuzimba ekitebe ekyabwe. Nenzita wano gye twayitanga Sisa Musaale nengifuula Kajansi Town Council. Omusolo gwa wano mu Kajansi Town Council tewali yadde 10 ekivaamu twemalirira kyova olaba babyekwaso baagula ettaka ne bava mu nju za Ssaabasajja Kabaka. Kasanje bwekyo bwe yali nayo nengifuula Town Council. Ebusi abebusi wemuli nebanyalo nagenda okutuuka ssentebe ebusi nga tewali nyangayo yadde greda
mugende mulabe enguudo zaayo. Bussi yali terootanga konti eriba n'amasannyalaze kati gaaka banyiga bunyizi swiki ku kizingo. Bussi baali banyola nga banywa amazzi ga nnyanja. Bussi erina amazzi nga basumulula busumuluzi ttaapula. Kaakati ebyo ebinene ebikwata ku masomero, ebikwata ku malwaliro wano mu kitundu si bibala byenkozeeko okusinziira ku butono bwa ssente ezibadde zijja. Wabula ngenza okulaba ng'embeera y'abantu ab'omu Busiro South bo ng'abantu ba Ssekinoomu yeeyongerako ennyo. Ebinyinnyisa bingi mbagambe tetulina budde naye ng'ekisookera ddala tetulina muyima atulaga nti tulumbe wano, tetulina muyima ayinza nti tusake wano, tetulina muyima ayinza nti mwababbi b'ettaka lwaki tubakuba nkubi. Bassebo guno omulembe gwakwerwanako abasajja mbasobola. Mbadde mwana nawe nga nwanira watali waffe nkomyewo waffe kulwana n'abasajja. Kulonkinga spiiki zikyagenda mu maaso, bamukuba byasi bagenda tubuulira. Ate bwe disitulikiti bwenvaayo bannaye tulina ogikuuma. Oyo omuwala Flavia Nakafeero oyo yo mumulonde abeere kyamaani wa disitulikiti kubanga alina ensa, alina gy'ava era tumumanyi. Ekyo nga nkimaze mbasaba tubeere bagumiikiriza nga bwe tumala okulya tugenda kusigala wano twongere okuwuliziganya ku nsonga nnyingi, si kyokka tukuba amazina gaffe ate noono Abudumulaasi akyaliwo. Kirayi emu ku municipality mukadde waffe ono Mwami Bwanika gy'akulemberera mu Wakiso district. Ate nga ye yagitwagaliza n'agitondawo. Nzize wano ne bannange benzize nabo okuwa obujulizi okubabuulira Mwami Bwanika kyeki yadde abamu ku mmwe mumumanyi. Naye nzize okubabuulira omusajja gwe muyina nti n'ebitundu ebirala byandimwagadde. Mwami Bwanika njagala okusooka okukwebaza, weebala ebbanga ly'otukulemberedde mu Wakiso district. Bannanga balina ku ngalo nga temuli ku mmere oba nga tonnafuna mmere, mutwebaliza omusajja ono ebbanga lyakulemberedde Wakiso district. Omuntu yenna ng'oyagala okumumanya obulungi bwe oba obubi bwe mukwase ku buyinza. Naye Mwami Matiya Lwanga Bwanika emyaka 15 ng'akulembera Wakiso district nga chairman yeesimbyewo olwaleero njagala okumuyozaayoza. Naye abantu bangi abeesimbyewo naye baliko ebibuuzo bingi. Naye Matiya Lwanga Bwanika ojja kunzikiriza ssebo awamu nkuyite bwentyo. Nange amanya gaffe gaavaayo okujja okusobola okukiikirira awantu wano ne bikyukira mu bbanga awo. Bwe bikyuka ne tukakkana, bwe twakakkana mufunye eki emyaka gino gyonna? Abaana kike mufunye? Abamu tufunye omukisa twegaaliddeko n'abakulembeze ab'ensa nga tebannafa nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Tuyiseko mikono egitegeerekeko egy'abantu ab'obuvunaanyizibwa nga batubangula. Twayogera kingi waliwo nava mu maka ga Paul Kawanga Ssemwogerere essaawa 9 ogw'ekiro nga twogera ensonga nyingi. Tukwate Uganda, mwe muli ba Busiro South, tukwate Busiro South naddala ffe abamanyi ebyafaayo byayo mugikasuke maaso emyaka nga 5. Mumanye baana betugenda ogikwasa tugenda bakwasa ki? Njagala okusooka bajjukiza ngenda okwogera nammwe. Teriyo ggwanga lyonna lina buvunaanyizibwa kusitula ggwanga ddala. Era teriyo constituency yonna ekwinako obuvunaanyizibwa kukyusa bulamu. Ekyokubiri, eggwanga lisobola okutuuka ku ddaala nga ne lisereba ng'oliraba naye nga terikyawulirwa. Oba ntegeera kye mbagamba? Nga tubalaba nti weemuli abantu ba Buganda
nenge tetukyawulira. Nolwekyo njagala kubasaba mu kabinkano kano konna akagenda mu maaso nga ndaba muli mu kuvumagana okuyitirivu, muli buli muntu okukakkanya munne, mukakkanyiza okuva ku bitiibwa ne mukakkanya okuteekebwateekebwa nga nakyo kire kikyakola makulu, ne mukakkanya obuyivu nga mulowooza nti musobola okukyusa eggwanga lino nga teriiko ku musingi gwa buyivu gonna, ne mukakkanya buli kintu kyonna ekikulu. Njagala kusooka kubasaba n'obuwombeefu bungi, mwena musooke mukakkane. Buganda kakkanako. Njagala kubabuuza, mulowooza Bobi Wine kyekizibu ky'eggwanga lino? Afuusa atya ekizibu? Mpuuga kyekizibu ky'eggwanga lino? Bamatiya Lwanga Bwanika bano kyekizibu ky'eggwanga lino? Olutalo olusituka wakati w'abayivu n'abatali bayivu kyekizibu ky'eggwanga lino? Buli lwe mukeeranga ku makya ne muyingira olutalo, musookanga okukola ekintu kimu: kuzuula mulabe. Bwe mubeera mu struggle yonna ne mutamanya mulabe, n'otomanya gy'olaga, n'otomanya gy'ova, n'otomanya ky'olwanagana nakyo, n'otomanya bunene bwakyo, toyina ky'oba ozze kukola. Oba ozze kumalira bantu ki? Biseera. Nti bano bazze eno, bano bavuma bano, bano bazze eno, bano bavuma bano. Munaffe omulala yagereesa bw'ati nti ofundanga n'omulabe ng'ali bweru nga omuyina munda mu weema, naye nga bwakutuuka okweyamba amazzi agafuka bweru okusinga okuba n'omulabe ng'ali bweru ng'ate atiiriisa munda. Kati olwaleero abaana ba Buganda munsobedde, n'abantu ba Buganda musazeewo okukola ki? Kutiiriisa munda nga muli bweru. Ekusinga kye kisoose okundeeta wano. Ebizibu byaffe bingi, njagala mufune obusungu obw'ensonga. Olwaleero bwe mbatunuulira embeera gye mulimu erina ekifaananyi kyempa. Omukyalo omu bamuyita Naomi Klein. Nze nakuwaza nga ndaba temanyi buzibu bubolekedde. Agamba bw'ati, ageraageranya ensi eno kati nga Uganda, nga tulina bannaffe bali mu lyato ery'ebbeeyi eririko buli kimu eky'essanyu, nga balya, banywa, bagaggawala, naye nga liseeyeeyeza mu nnyanja y'abantu abatulugunyiziddwa, abaavulunkupe, abali mu mbeera esinga okuba embi, ababonabona era abaweddemu essuubi. Saagala kwogera Lungereza wano, naye agamba nti a giant fortified carnival cruise ship in the middle of the sea of poverty, despair and violence. Mube n'amagezi, obedda atudde wali mpulira abantu enjala etuluma, yeese enjala ebaluma, naye waliwo ekigendo baluma okusinga enjala. Embeera bw'eneetuuka nga bwefaanana olwaleero ng'abaana bammwe tebasoma, kyekigenda ennaku kyegenda okusinga awo. Nga myaka 4 enguudo zaffe zifaananga bwe zifaanagana. Mu 1986 waliwo Professor Mbamwita Mazirui yakoma okuvamu exile. Alina olupapula lwe yaluwandiika lukulu, naga nti bw'oba ovugira mu nguudo za Kampala, bw'osanga omuntu avuga ng'avugira mu straight line, omuntu oyo aba mutamiivu. Olwalo myaka 4 tuvuga tutya? Olw'ebinnya tuvuga nga tuli batamiivu.
Nolwekyo njagala badengezaaki nti tuli mu kiseera kizibu naye tuteekeddwa okusooka okumanya biki bye twetaaga. Oteekeddwa okusooka okumanya kiki weetaaga n'otandika okumanya ani mutuufu omuteeke mu kifo ekituufu mu budde obutuufu aŋŋange okusoomoozebwa okutuufu koba weesanzeemu. Olwaleero kaadi zammwe ez'ebibiina nnungi weewaawo bw'ebanga Katonda abibedde n'ewanga egudde ku muntu omutuufu weewaawo naye bwe bategudde mu mikono mituufu muyina obuvunaanyizibwa okusooka okumanya ki kye mwagala. Ebizibu bya Buganda kiki era biki bye tulina okunogera eddagala. Nze ekisooka ku lwange nga Ssekabembe mumpulirizeeko, ekisookera ddala tulina okusooka okulwanagana n'okukyusa endowooza yaffe n'endaba y'ebintu, mindset change. Bwe munadda mu muyeeye n'okudduka n'okgoba buli kintu n'okulowooza nti ku buli mutendera munaasaba walagi, munaasaba ssente, osaba ssente ku bulamu bw'omwana wo ng'ozadde n'atannazaalibwa. Osobola okutradinga akaluluko ne walagi ne siringi 1000. Eyo endowooza bwe gye mulina mujja kuba bulungi kubanga n'abagenzi bwatyo bwe baali. Omuntu akuba nti ojja kuba bulungi n'omugenzi bwatyo bwe yali ng'osanyuka ni omulamu. So tusooke tulwane endowooza yaffe n'endaba y'ebintu. Mbasaba mugisitule. Omukyalo omu bamuyita Season Carl Drake ng'abasomesa bano bamukuluse bukyu bakaabira misaala ng'abantu bali mu strike, bali mu kwekalakaasa. Eyo Buganda gye twegomba. Waliwo Buganda yagabanga scholarships mu biseera ebyedda. Njagala mbabuuze abaana bammwe abalina first class degrees balazeewa, balagawa, beeyongerawa. Abe musoose okuweerera emirimu giri luddawa. Munyumirwa ki mmwe ng'abantu abasinga ogenda kunnyonyoolwa leero bazzukulu bannambi nga be basinga kunyonyi nti bagenda Dubai, Qatar, nga n'endagaano ze bagenderako ne gavumenti ebalemye okuzizimba. Onyumirwa ki okulaba ng'omwana wo yeesabise oba tutobadde musiraamu ng'ayina bamusabise kubanga agenze mu nnono endala. Mufaanana nga bwe mufaanana olwaleero muli wano musaba bwanika mmere. Mmwe musooke muddeyo kubanga mu nnono omwo n'obuwangwa bwaffe mwe tujja okugemera obulyake. Abantu tuddeyo tubaga nti omuntu tabba, omuntu tanyaga, omuntu aba n'obusaasizi, omuntu abeera, omuntu ateekerateekera omugigi ogugenda okujja ye mukulembeze gwe tunoonya era bwe tunoonya okufuna okukyusa eggwanga lino. Lwetalo lw'ebyenfuna temuyina bye mugenda kukola mmwe nga buli kintu kyonna kibbwa mu ggwanga lino ng'abantu temubeereddwa na kukomawo mu lutaba lw'ebyenfuna. Mu Lungereza tukita economic inclusion. Kamba ekyokulabirako kitono nnyo. Waliwo ebintu bye tujja okugandawaza nga tubijja mu ssomo ly'economics. Mu ssomo ly'economics waliyo ekintu kye bayita enkizo. Ngenda kufuba okwogera Oluganda. Enkizo mu abantu ba Buganda olwaleero mu lutaba lw'ebyenfuna enkizo yammwe eri muki? Wano musikirize nkubewo nnyo. Enkizo yammwe eri muki? Bwe mutambula mu Buganda mulaba nga banammwe bajja kusoma sente mugenda zijja muki? Bwe tunaabagamba fo eka modo kumwe wano we mbabuuza muwanike emikono babeka baweza eka 4. Ettaka tumaze odibamalako katubadde olya tubaga nti fo eka modo kubanga tumaze okukakasa tukoze eki ndiweddewo. Olwawo musuubula ki mutunda ki? Mira muli mulembe omubi oguli mu byobufuzi ebyogera ennyo naye ng'ate okulowooza kutono. Njagala bawa kyakulabirako si kya mutima mubi nkibawa mutima mulungi. Waliwo endowooza ez'ennaku zino
ebalowoozesa naddala mu abaana baffe abavubuka nti bw'oyingira ebyobufuzi ogenda gaggawala nti bannammwe okuva mu Western Uganda sente bazijje mu gavumenti si kituufu. Sseruganda si bwe kiri kansooke kunyonyera owuliriza nze kwabye njogera nkoze okunoonyereza akakundi akatubye okututuusa okutwavuwaza kalimu abantu batono nnyo tebawera na 0.5%. naye bannammwe bali bakola bukozi abasinga obungi. Bw'otuuka eyisingiro nolaba ensuku zaabwe, bw'otuuka mu bitundu ebyenjawulo entuŋŋamu n'awalala wonna bakoze n'amaanyi gaabwe. Ne bamaliriza ng'olwaleero bw'okeera ku makya bw'oyogera ku nnyama oyogera ku region ki emu, bw'oyogera ku mata oyogera ku ki, bw'oyogera ku nsuku ku mmere food security oyogera ku ki, bw'oyogera ku forest products oyogera ku ki, bw'oyogera ku tourism etambula oyogera ku ki. Mwewanuka kati musigazaaki kiki mulina bwe mutuuka okeera ku makya ndowooza mwandibadde musigaza ffene n'emiyembe mutunda bito ffene mubikka muto enkizo yammwe mu byenfuna eriki. Nolwekyo waliwo obwetaavu muve mu kkuba engalo. Ngenda kutuuka ku kyokutaano nga kye kisinza okundeeta okwogera nammwe wano. Twagala bakulembeze abaliko ensa abalimu ensa, twagala bakulembeze abaliko omwana waani, twagala bakulembeze abaliko omukululo, twagala bakulembeze abalina we gye bavudde nga naye yennyini bye yeekoledde ng'omuntu bitegeerekeka. Muwulira banange, nolwekyo tuleme kumanyiira mbeera mbi. Ku nsonga y'obukulembeze nja basaba mumanye omulabe waffe yaani. Bobi Wine si mulabe wammwe, Bampuuga si balabe bammwe, bano Bamatiya Lwanga Bwanika si balabe bammwe. Musooke mukomewo, buli omu mumuleke addukire mu layini ye gy'asobola okuggusa, naye nga mumanyi ekizibu kye mulwanagana nakyo wawe kiri. Muyinza okwesanga nga ne Museveni si bulabe bwammwe, kubanga muyina ekizibu kimu nti mmwe mwennyini mwe muleeta abakulembeze abafu